Musibye mutye baganda banga batula wano ku Nekus TV amanyanze original Benja era nga muterevu olwaliro nyingidewo nezimu ku mboozi right now mu ggwanga zoyinza okugamba nti kati ziziriko zitambula agamu ku mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga twalabyeko omuyimbi w'eggwanga Uganda's #1 export BET winner Eddy Kenzo yavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okuba nti faani yazze ku show ye Eddy yabadde performing nga kubira na Uganda akayimba kebasinga okwagala omu ku buyimba bwe banna Uganda basinga okwagala faani naayira Eddy Kenzo ebyokunywa faani ono bwe yayiridde Eddy Kenzo ebyokunywa Kenzo bambi musajja wattu zaavuddeko Okitegera yawulidde ng'anyiize ng'ali disrespected n'akwata microphone n'agiddiza faani ono mu busungu obungi n'agimukuba olw'ensonga nti omuwagizi ono yavudde gye yavudde n'asembera kumpi ne stage n'akwata ecupa oba yabadde ya soda oba juice n'ayira Eddy Kenzo si mulundi gumu ebiri n'amuyira soda oyo Kenzo omusajja wattu yanyiize n'akwata microphone n'agikuba faani ono mu mbeera eno sigenda kujaji nga Kenzo na mulundi na ugumu buli wobeera ku top ng'oli #1 bangi basobola okukola ebintu ebikunyiiza bangi baba baagala bakuse Kenzo reaction ye yabadde ya busungu naye nga tomunenya cause abayimbi ebiseera ebisinga baba ne shows eziwera kati Kenzo omusajja wattu ayinza okuba nga yino show gye yasoose okuba ekiro ekyo ng'abadde alina okugenda ewantu wala aperformingire bafaani be abalala mu bifo eby'enjawulo kalala bafaani ono bwajja n'amuyira ekyokunywa right there kwe stage gy'aliko nga ye performance gyasoose bw'obeera ggwe naawe kikuggyako embeera olina okugenda mu bantu abalala operforminge olina shows ezokukwata laba ono akutobeza wano akugubiriza wano ogenda olinye ku stage ewalala nga mu butuufu wenna tolabika oba totegerekeka Kenzo mu busungu obungi yaddiza faani no Mike sikiwagira kino kyeyakoze ekyokuba faani naye at some point bafaani turespectingeko ku bayimbi industry yaffe bwenaabe nagenda mu maaso omuyimbi waba alinye ku stage muleke aperforminge okitegera muleke akuwa ennyimba ze aveewo agende nawuddeeka ng'oli musanyufu yakuwadde kyowadde omwetaagako performance nokuwa omuziki kino nakirabako ne Nigeria waliwo omuyimbi omuto omuyita Ruga naye bwe yalinnya ku stage waliwo faani yajja n'amukwatirira ku bitundu bye ebyekyama Ruga mu busungu obungi teyamukuba teyamusamba teyakola ki yatambula butambuzi n'ava ku stage eyali yakayimbayo just seconds ku luyimba lwe yasookera ddala performinga ku eyo show yali yakalinya nga yakatandika okukuba bwati faani n'amukwatirira mu bitundu bye ebyekyama n'akwatirira omuyimbi gwe bayita Ruga mu Nigeria kaana kano katambula butambuzi ne kava ku stage show n'ekomaawo abawagizi ne banyiika ne bakyukira faani ono nabagamba lwaki okwatiridde omuyimbi lwaki ojja omuyimbi mu mbeera so n'olwensonga eyo bafaani respecting abayimbi bano bwe baba batukubira omuziki gwe twagala man lwaki tulekawo embeera ate eyo Kenzo omusajja wattu yanyiize n'addiza omwana ono oba omuwagizi ono backfire wetweyongera mu mawulire amalala genyinza okugamba olwaleero omuyimbi amanyikiddwa nga Spice Diana mwana muwala omuyimbi ono namukwaya Diana of course she's a superstar wano e Kampala amagamu ku mawulire agaliwo right now waliwo omusajja eyavaayo n'agwa mu kikomera kye gayo ono Rasta bambi yalina dread yajja n'agwa mu kikomera kya Spice Diana naye nga kigambibwa mbu yalina intentions ez'okwagala ate okubanga anyaga obanga bbe ebintu mu kikomera kya Spice kati yasangayo abasajja bakamenyo ne bamukwata ne bamukuba embi okitegera ekiriwo right now omusajja oyo yagwa mu kikomera kya Spice amawulire gavuddeyo nga gagamba nti yafudde okitegera kyannaku nnyo nti omusajja oyo yafudde olw'ensonga nti yagenda n'agwa oba kyoyinza okugamba ya trespassing n'agwa mu kikomera ky'abandi oba yali ayagala kunyanga oba yali ayagala kutuusa bulabe ku muyimbi teryamanyi and right now nze sijja kujajinga Spice Diana siyinza kutandika kujajinga muntu yenna mu mbeera eno naye nga byebimu ku bigenda mu maaso omusajja ono yagwa mu kikomera kya Spice yakubiddwa era nga yafiiridde mulago mu ddwaliro okitegeera kati neweebuuza n'ono omuvubuka ki ekyabadde kimutwala mu kikomera ky'abandi okuleeta ebizibu efaanagalako bwe biti waliwo omwami Nsamba Henry alina emyaka 27 ng'ono omirimu gwe twategedde gwakola nti mukubi wa buloka tetunaba kikakasa naye nga abatuuze abamu basobodde okuba nti bamu identifyinga tiimu eyali ekuuma mu maka ga Spice Diana erinnya lye eryaddala lyabandi bawa naye ndowooza bulimanyi gasangibwa mu Chamula zone Makindye division Kampala erumiriza okuba nti ono omwami yalinnya ekikomera n'agwa munda era olwali omufulumya ebweru abatuuze abalala mbu bamukakkanako ne bamukuba mpaka bwe yafa rather bamukuba mpaka poliisi bwe yajja n'emutaasa era olwali omutuusa emulago n'akutuka so ebyo byonna byakukakasibwa naye ng'okunoonyerezako kwatandise waliwo abalumiriza nti bo bennyini mu kikomera ekyo be bamutuusaako ebisago bino ate si batuuze so waliwo akawunsi za njawulo
naye nga statement ziri mu kukolebwa tujja batubabuulira okunoonyeza kunaaba kutuuse. Amanya nze Original Benja njaba nkuwa updates mu mpola oli ku Neco's TV mugana wange oba tonna subscribinga obenga otweyungako clickinga ku button eyo mmyufu onyige ne kadi updates zonna ojja bba tozisubwa. Mbaagala nnyo muzikirize mberekereze for now jabba mbaleetera updates endala. Blessings.